Kitalo nnyo nnyinyi ddala bya muganda waffe Joseph Tamale Mirundi omwagala w'abangi. Naye ngenda kuba nga nkuwa ebyafaayo bya muganda waffe ono, nakusuubiza okuwa ebyafaayo bye olabe wa gy'avuddewe, ki kyabadde mu ggwanga, ki Tamale Mirundi kyennyininyini kyabadde mu ggwanga Uganda mu East Africa. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, kwanirizaako nnyo yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza, gwe mukwano gwange yeekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Kutegeeza nti nno kwanirizaako nnyo, wabula gwe atanaakuba nga osubscribinga, genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga, gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bitalo nnyo ddala nagakuwadde dda ab'okufa kw'omuganda waffe gano atuvudde ku maaso. Joseph Tamale Mirundi atuvudde ku maaso ekiro ekikeesezza olwaleero. Joseph Tamale Mirundi yazaalibwa mu 1964. Bw'afiiridde mu mwaka guno ogwa 2024 ekiro ekikeesezza olwaleero. Abadde munnamawulire era abadde muwandiisi, kitwandiise author mu Luzungu, era abadde political analytics, kwegamba abadde awa endowooza ku by'obufuzi, abadde yeetaba nnyo oba alabikira nnyo ku ma-TV ag'enjawulo ne ku radio stations ez'enjawulo, okugeza nga NBS ne STV ne media channels endala, radio stations ez'enjawulo ne social media platforms ez'enjawulo. Era ono babadde bamuhostinga ku political shows, ku shows ez'ebyobufuzi. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abadde atera nnyo okulabikira ku Shape Talk Tamale Mirundi ku STV. Kakati nno mu mwaka gwa 2022 mu 2022 Tamale Mirundi ono yaggulawo online newspaper, amawulire aga online. Wano yasobola okuba nga atunda oba nga apublishinga amawulire ne information yenna, era amawulire gano gaali gamanyikiddwa nga Kaba News. Emabegakaawo yalabikibwako ku NBS television ku 1-on-1 show, mujjukira bulungi nnyo. Mu mwaka gwa 2021 mu 2021 yajoyininga STV mu Uganda ku Shape Talk show nga aliko ne muganda waffe Imbuga. Eno eyalagirwanga emirundi 2 mu wiiki. Tukyali ku byafaayo bya muganda waffe Tamale Mirundi, abadde mwagala w'abangi, wabula nkutegeeza gwe atanakuba nga osubscribinga, genda maaso subscribinge. Tujjukira bulungi nnyo yafuulwako era ng'ono abadde former presidential press secretary era ne media advisor. Yaliko Prince secretary mu gavumenti ya Mwami Museveni, era nga muwi w'amagezi ku bya media eri ku State House. Joseph Tamale Mirundi gwe tukyaliko afudde ekiro ekikeesezza olwaleero. Ajja kuba nga ajjukirwa nnyo
nga munnamawulire ow'amateeka era nga muwandiisi. Abadde muwandiisi nga munyumya ku mboozi yonna gy'omutwalamu ate ng'ali controversy. Ye muntu gwe tubadde tusobola kutangira ku ki kyabadde ayagala okwogerako nga tusobola kubanga omutiisatiisa. Tukyagenda mu maaso n'ebyafaayo bya muganda waffe Joseph Tamale Mirundi. Joseph Tamale Mirundi kugambye nti yazaalibwa mu 1964 bw'afiiridde ng'aweza emyaka egy'obukulu 60. Yazaalibwa mu Rakai District mu Uganda. Afudde mu 2024 mu 2024 omwezi guno ogw'omunaana nga 13 mu Kisubi Hospital gy'abadde awera ennemba n'ekirwadde ekitannaba kubanga kitegeerekeka. Wetuddako ku byafaayo bye eby'okusoma, Tamale Mirundi, Joseph Tamale Mirundi mwagala w'abangi yasomerako ku Lubaga Senior Secondary School. Eyo gye yava n'agendako e Makerere University. Abadde muwandiisi, abadde munnamawulire era abadde former presidential press secretary and media advisor ku State House. Abadde munnabyabufuzi era ng'abadde awangalira mu National Resistance Movement mu NRM. Bazadde be, maama we amanyikiddwa nga More Namatovu ne kitaawe Yowaana Mirundi. Tukyagenda mu maaso n'ebyafaayo. Tamale yaliko part-time writer w'amawulire. Ku munno oba amawulire ago kyagajjukira bulungi nnyo. Olwo nga tannaba kubeera ng'ali professional journalist, nga tannaba kufuuka munnamawulire omukukuutivu, ali professional. Tujjukira mu mwaka gwa 2017 2017 yagobwako ku One on One show ng'akozesa ebigambo ebivvoola oba ebivumirira. Yasiimwako oba yaweebwako akasiimo eri pulezidenti okuba ali pulezidenti ku youth, n'aweebwako emmotoka empya kapyata ku lwa miidiya ye, ku lw'omulimu ogw'amaanyi gwe yali akola ku miidiya. Era yapulidikitingako, yateeberezaako okugwa kwa Eric Sakwa. Era yapulidikitingako nti pati eno eya People Power, Our Power eri under Bobi Wine ejja kufuna ebifo bingi nnyo mu mwaka ogwa 2021 mu kalulu. Tubijjukira bulungi nnyo. Mu mwaka gwa 2015 2015 mukazi we asooka Juliet Nasimbwa yeyagalako okunoba eri Tamale Mirundi. Yayagalako okunoba ku lw'ebyobufuzi ebiwererako ddala, nga ye omukyala awulira atidde kuba ajjukira abadde political analyzer, political analytics. Kati omukyala bino byatuuka ekiseera
ne bimukuba wala ne bimweraliikiriza ng'agamba oba gye bujjako mu maaso binaatuleetera obuzibu. Mu mwaka ogwa 2015 n'ayagala okudivoosinga Tamale Mirundi. Mu mwaka ogwa 2019 yagezaako okwogera nti nno yali aweereddwa obutwa naye abantu ne batakitwala nga nsonga. Era ono mu mwaka ogwo gwennyini, mu mwaka ogwa 2015 wange ono mu mwaka gwe gumu yatwalibwako mu kkooti nga ani amutwalayo? Lawyer Mabirizi yamutwalayo ku lwa defamation olw'okuwa amawulire ag'ekimpatiira oba information ey'ekimpatiira. Mu mwaka gwa 2015 judge yagamba oba yasalawo okuwa ekirowoozo mwami Museveni, President Museveni, asobole okuba nga agoba Tamale Mirundi olw'okuba nti nno yali ayimusizza eddoboozi lye nga liri violence nnyo mu batuuze, mu bannansi, n'agamba nti nno President Museveni yandibadde amugoba olw'okuba nti nno y'omu ku basitudde violence mu ggwanga ng'akubamu bannayuganda omuliro. Era jaaji n'agamba President Museveni asobole okuba nga amugoba. Era nga 16 June 2020 Tamale Mirundi, Joseph Tamale Mirundi yalekerawo okwapiyaringa ku 1-on-1 ku NBS television. Omulundi ogwaddako, olunaku olwaddako n'alangirira nti show eyo gye bamugobyeko ejja kubeera available ku Facebook ne ku YouTube paka bw'anaaba atugambye. Bw'atyo bwe yavaayo n'alangirira Tamale Mirundi. Kaakati omwaka ogwa 2024 August nga 13 bw'afudde mu Kisubi Hospital. Bitalo nnyo ddala omwagalwa w'abangi. Bw'atyo bw'atuvudde ku maaso, tugenda mu maaso n'okuba nga tusaasira abooluganda, ab'enganda abakonaama emikwano, okufiirwako omuntu ow'amaanyi ow'omugaso mu ggwanga, gwe mukwano gwange ali eyo, okufiirwako omwagalwa w'abangi Joseph Tamale Mirundi. Kitalo nnyo ddala.